moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Munkube etonya n'empewo eyitiriza okubeera ng'ekuuta mwana wattu olutalo lubaluseewo ku mizigo ng'omukyalo omu alumiriza mukyala munne okubeera nga yeetega bbaawe. Olutalo neyo gye luggweredde mbikuleetedde byonna mu sitori yaffe y'olunaku olwaleero. Kyokka ate n'ebya Mikie wamu ne Rahuma Pink oluvannyuma lw'akatambi ke twalabyeko nga bannawe bali mu mmotoka beemoola bebagira beemoola bewabuhaaga mwana wattu gye bikomekeredde nabyo mbikuleetedde mu sitori yaffe y'olunaku olwaleero. Nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange MSMX wano tuwa ne updates buli lunaku buli saa sitale ogira etugikolerera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikombatinga nzibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing onigene ku notification bell eyo tojja kubeera mu misinga updates naddala nga zino. Omuntu yenna alina omukolo gwa mbaga kwanjula, graduation day, speak day, DD bya ssomero, kola kalango osobola okuba ku enamba y'essimu tujja soba bulungi nnyo okubeera nga ekintu kyonna ekyetaagisamu ba videographer tukikwasaganyiza mu ngeri eri professional ey'enjawulo. Ate nawe kenyini yandiwulidde nti wandyagadde okubeera ng'olanga naffe oli welcome okubeera ng'otukubirako ku enamba y'essimu tulaba engeri ki gye tukwatagana. Yes, ndowooza katutandikira wa Mikie Wine. Olunaku lwabadde lwaggula akatamiro kasinze okubeera nga katambula ku social media platforms ez'enjawulo nga kalaga Mikie Wine nga balina engeri gye beemoolamu ng'abantu abeekwana, ng'abantu relationship etandika, ng'abantu laavu etandika gye bali mu kubeera nga balabikiramu akatambi. Ate ne muwala eyakayogeredde mwana wattu ng'akakasiza ddala ensonga egendera ddala mu maaso wakati wa Mikie Wine wamu ne Rahuma Pink. However, gye byagweredde nga Rahuma Pink atutegeeza mbu balina oluyima ne Mikie Wine okusinziira katambi ke twalabye kabadde kyawukanamukko n'ekintu ky'oyinza ogamba tulina oluyimba ne Mikie Wine. However, bwe ntunuulidde ebifaananyi bino then n'akayimba ne kafuluma awo ne nkakasiza ddala mbu ensonga ddala kituufu yabadde yakayimba kubanga birina ebifaananyi bigenza okujja nga byeyongera ddala kulumiza abo bonna abadde bagambamu naye waliwo enkwasaganya ey'enjawulo wakati wa Mikie Wine wamu ne Rahuma Pink. However, kankutereka akatambi kadiri eryakolunaku olw'eggulu oli wadde mina ogenda n'olaba ne kayimba kaabwe ke bakubye olabe is it worth okubeera nti akatambi kati neno kengenda okuzanyira nako kajjira ku luyimba olwo byonna wano ku SMX Media kankakuwa akatambi then nawe ojja kusobola obulungi nnyo okubeera nga weesalirawo. Baswiri ba madam soke muje. Oh my god, what is this? Zoom it. Oh my god, this one kg like me, but this one not me, this one short. Mama, this is Rahuma Pink. Maswalila haula subhanallah. What's this one? Mama, this one will make a whiny. I see you today. Maswali. Mama, they are laughing it. Subhanallah food. Mama, basanyufu wawe. What is this? Aina nakamuja manyo maswalila haula. Mama, this one will make a whiny surubada. This one Rahuma Pink. Come eat, I close it. Mama, amuamba today. Mama, this one. Hell. I seen it today, I know. Nga tuvudde ate olutalo lubaluseewo ku mizigo mwene empewo egenda kukozesa abantu ensobi, empewo egenda kubisa abantu kibooko. Luno olutalo lwabaluseewo ku mizigo ng'omukyalo omu alumiriza omukyalo omulala okubeera nga yeetega bbaawe kwegamba no naye n'akamutemera ddala nati ogamba neetega bbaawe otyo ngenda mumulya kamwetege muliire ddala. Oli yawulidde ng'asaana afa gwawo kwegamba akatambi nako kankakuzanyire nneme beera nga nkoogereramu byonna bye bino naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba subscribing tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino.